Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbalage ensujju eyo, mbalage juice waayo, mbalage juice w'ensujju. Juice w'ensujju nno ddagala kye njagadde okubeera nga mbabuulira nambalagako eyo wansi ng'emyaka 2 emabega, naye njagadde tugenda kuba tutunuulira ensujju eno. Ensujju eno eriko eddagala ery'amaanyi ku nsujju kwennyini ng'ogifumbye emmere, juice waayo wamu n'obusigo obwo. Ensujju eriko eddagala ery'amaanyi lijja obbayamba mmwe mwenna. Nga bwe mukimanyi nti buli w'ogenda okula ebiseera ebisinga ebirwadde bingi ebitulumba, ate mujja kujjukira nti ebintu bino ebyaffe ebya bulijjo ebisinga obeera obiridde nga bibisi biyamba nnyo emibiri gyaffe. Ekirala kye mulina okumanya mmwe mwenna, buli lw'ogaggawala, buli lw'ofuna ssente, birwadde bingi ebirumba emibiri gyaffe. Buli w'ogejja birwadde bingi ebirumba emibiri gyaffe. Buli oweewa emirembe kimanye nti obeera ojja kufuna ebirwadde eby'enjawulo. Kati n'olwekyo njagadde olabe tunuulira ensujju eyo nga bw'olaba. Osobola oggikubamu kajjuisa ako kendi mu kukola n'obeera nga oyamba omubiri gwo okubeera ng'oguwa amaanyi okulwanyisa endwadde ez'enjawulo n'okubeera nga mulamu bulungi nnyo. Ofuna ensujju eyo n'ogisalamu makkati n'oggyako akatundu n'ofuna blender nga bw'olabye, n'ogisalaasalamu obutontono ng'oteeka mu blender bulungi nnyo. Ogisalaasalamu bulungi, bw'omala obusalaasalawo obutontono, blender ajjukira ziba nnafu, obeera olina okugisalaasala obutundutundu nga bw'obuteeka mu blender. Kati bw'omala obusalaasala bulungi nnyo oteekamu otuzzi otusaanidde, beera ng'okuba ensujju yaffe eyo nga mbisi, gikubire mu blender muveemu juice. Bw'omala obbikuba bulungi beera ng'ofuna egiraasi nga bw'olaba, ofune akasengejja, ofune bulungi nnyo n'ejjiiko, beera nga osengejja juice waffe oyo bwe tukubye mu nsujju. Juice oyo gw'okubye mu nsujju aba agenda kukuyamba endwadde eziwerako. Singa obeera ng'olina omuntu wo oba ng'oli eyo nga puleesa ekusumbuwa, juice w'ensujju oyo mulungi nnyo ku puleesa. Ekyo nkikubuulira. Ekintu ekirala, ng'otawanyizibwa sikini yo ng'ekusumbuwa, ensujju eyo w'ogikubamu juice n'onywa ku juice oyo abeera ajja kukuyamba okubeera ng'alongoosa olususu lwo bulungi nnyo. Ekirala, enviiri zo nga tezikula bulungi, zikutukakutuka, ensujju eyo nnungi nnyo. Juice oyo osobola okubeera ng'omunywa, ate era osobola n'okuddira obusigo bw'ensujju n'obukolamu oyiro. Oyiro oyo mulungi nnyo musiiga mu nviiri. Kwegamba gwe alina ekizibu ekyo ky'okubeera nga enviiri zo zikutukakutuka, tezikula bulungi, tezifaanana bulungi, osobola okubeera ng'onywa juice oyo ow'ensujju, ate ng'eno bw'okozesa ku oyiro w'obusigo bw'ensujju. Oyiro oyo nja balaga enkola gy'omukolamu kuba si muzibu, mwangu nnyo mukola. Ensujju eyo buli w'obeera ng'oginywa ng'ogikozemu juice, ate n'oddira obusigo n'obukolamu oyiro n'obeera ng'omwesiiga mu mutwe, mu enviiri zo ziba zigenda kukula bulungi, ziba zigenda kulabika bulungi nnyo. Ekyo eky'obusigo bw'ensujju, enkola gy'obukolamu ka oyiro ako nja kuba mbalaga, kuba olina by'ogattamu ebirala ng'okola ka oyiro ako akayamba enviiri okukula obulungi. Ekintu ekirala, omugejjo, mu abatawanyizibwa omugejjo, kikulu nnyo obeere ng'onywa ku juice w'ensujju. Gw'alina omugejjo nga tolina alusa, osobola okuddira juice w'ensujju oyo n'ogattamu akatangawuuzi akatinitini n'obeera ng'onywa ku juice oyo buli lunaku, n'onywayo akagiraasi. Ekyamazima omugejjo gujja kuba gukendeera bulungi nnyo olw'ensonga nti nnungi nnyo. Ekyamazima ebintu bino eby'enjawulo kikulu mu bitunuulire. Temulinda kumala gavumenti bagamba nti mubeere nga mukozesa ebintu bino ebyaffe ebya bulijjo, mubeere nga mubirya. Birungi nnyo. Kati ensujju ng'eyo ekyamazima eriko eddagala ery'enjawulo. Eba ejja kujjanjaba ng'oginyweddemu juice, ekujjanjabe ng'okozesezza busigo, ekujjanjabe ng'ogiridde nga nfumbe, ate n'ebikoola byayo nga buto bwe buliibwa, wamu n'obumuli bwayo nabwo buliibwa. N'olwekyo ensujju njagadde tugitunuulire, tujja kuba tugenda mu maaso n'ogitunuulira engeri gy'osobola ogikozesaamu okujjanjaba wamu n'okugirya. Ekintu ekirala, ggwe aba atasobola kuginywa ng'ogikubye, osobola oggikubira mu katunda. Osobola okuddira obutunda bwo nga buwerako n'oteekamu
n'ensujju eyo n'ogikubira mu butunda. Era bw'oba ogenda kunywa juice oyo toteekamu sukaali nedda. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.